Omukyala Nakangubi Jennifer aka full figure abamu gwe tubadde tumanyinga presidential advisor newankubadde nga bizuuse nti si presidential advisor wabula mobilizer yalumbibwa abatana bategerekekwa ne bamukuba taxini Maxado oli ku vast range 256. Now abantu abenjawulo okuli ne minister amanyikibwa nga Balaam Balugahale bavuddeyo okuvumirira ekikolwa kino era ne basaba nti justice must be prevailed. Inze bampita simple ndi munnankyukakyuka. Ekimu ku bisinze okunsanyusa mu nsonga eno nti abantu abakubye full figure tebabadde baana ba struggle era tebabadde ba foot soldier. Wabula singa eyakubye full figure yabadde ayambadde akantu konna akeefaananyiriza red because ka clip katambudde omu ku baamu yabadde ayambadde akakoofiira ka yellow nga kaliko NRM oba nga wabadde ogoberedde bulungi akafaananyi ako. Ensonga eno abantu batandise ogiyingiramu era omu ku abo abaavuddeyo okwogera ku nsonga y'okukuba kwa full figure taxini Maxado gwe ssebo banyaba ndaba nga nkusaba otambuze video eno yabadde Balaam Balugahale minister omubeezi ow'abavubuka. Balaam gakozesa omukutu ogwa X yataddeyo n'agamba nti demand for justice. The individuals who physically assaulted my boss, presidential assistant Madam Full Figure, should face arrest and rehabilitation at Basement Academy. Violence against women is unacceptable and requires immediate attention. Such actions have severe consequences, both physically and emotionally, and undermine the dignity of women in position of power. Bye bigambo byavudde mu minister w'abavubuka Balaam. Naye njagala nkootinga ebintu bibiri mu post ya Balaam yagambye nti abakubye full figure should face arrest and rehabilitations at Basement Academy. Abakubye full figure bayina okuba nga bakwatibwa batwalibwe mu yekyayita Basement Academy. Gwandaba owulira akagambo Basement Academy nga koogerwa Balaam nga kalimu okusiba omuntu otegera kye ngamba. Omu ku bantu Balaam bakkiririzaamu Muhoozi Kaine Rugaba yakwata eri mutwe n'amuteeka mu basement ye n'amukola byonna bye yamukola. Yeno statement Balaam gyali mu kubalaatiramu. Ndowooza mukategedde ako. Abakyala bangi nnyo abakwatiddwa ne bakubwa ne basibwa nga the last person to be victim eyakwatibwa ab'amagye n'atwalibwa mu basement Balaam gy'ayogerako ne bamukola eby'obukaba omwali omukabasanya n'omusiga obulwadde bwa sirimu ekyamuviirako okufa. Na buli kati abakola ekyo they were never brought to book. Wabula abalumbye full figure olw'ensonga nti alina byabatuusizzaako nga n'ensi ebimanyi publicly ne bamukuba mu 1 2 2 3 taxini Maxado. Balaam agambye bakwatibwe batwalibwe mu Basement Academy for rehabilitation. This is how Uganda has dropped. Minister avaamu such a statement ku mukutu gwe tumanyi obulungi. Simanyi oba aliwo agulwaninga oba yagulwaninga. Basebo ne bannyaa abatulaba omu ku balala abaavuddeyo ne bavumirira ekikolwa ky'okkuba kwa full figure taxini Maxado yabadde Frank Gashumba. Frank Gashumba yagambye nti tokkirizibwa wadde okutiisatiisa oba okuvuma omuntu oba tokkirizibwa wadde okutiisatiisa oba okuvuma omuntu ani yakubye full figure. N'ataaginga Kaguta, Muhoozi Kaine Rugaba, IGP Damulira, Police Uganda, Tomu Magambo. Mu posti yagambye tokkirizibwa wadde okutiisatiisa oba okuvuma omuntu. Simanyi oba full figure byabadde ng'akola abadde atiisatiisa
oba abadde avuma, I don't know. Ako nkabalekedde awo. Poliisi y'eggwanga Uganda ng'eyita mu mwogezi waayo Mr. Rusoke buli lwa Monday babawo ne press conference okwadressinga issues ezibadde mu wiiki. Olunaku olwaleero omukulu amanyikibwa nga Rusoke nga ye mwogezi wa poliisi abuuziddwa ku nsonga za full figure bw'ati bwazzeemu. Njagala owulirize, tovaawo tukomawo. Yeah, full figure, we gave a statement. I think one of my deputies, Nyango, gave a statement, but I can, for purposes of a wider view, just to elaborate it further. There was a video which was circulating on social media spaces showing some individuals assaulting somebody who appeared to be full figure. Then we also received a complaint from her, and as a result, we decided to investigate the matter. Our routines are very, very clear and predictable. If somebody chooses you, then you must explain. So, whereas I may not have the details of how far they have gone, but I can predict that whoever she chooses of having assaulted her, we shall treat him or her the way we treat suspects in those offenses. We shall bring you to the police station to have an explanation against the allegations brought against you. If the evidence is cogent, then we shall process you and take you to court. That's all. The second, one of you has asked that how comes she has many cases, but we have not handled them. I think, my friend Mutebe, you need to verify your allegations. When you report a case, see, you might be here, but when actually you don't have facts. And I've told you the risk of listening to only social media. There are many cases. How many? Where are they? Which are they? You get it? If you feel you are one of them, you act like her. Go to police, reach out to police. If there is any police officer who has failed to work on your case, escalate the matter. Actually, it is an offense. It is disciplinary if a police officer refused to handle a matter. Because the matter is supposed to be a statement, I think. Oyo ye mwogezi wa police Mr. Rusoke. Nyongedde kikakasa n'okkiriza. Omulimu ogusinga okuba omuzibu mu Uganda kwe kwogerera poliisi y'eggwanga Uganda. Because ne wojjanga oyina ebitole n'ebitole bipipa n'ebitanzi by'amazima omaliriza otomedde, because buli muntu yenna yena abadde mu ekyo ekifo abadde nga atudde ku maggwa. Batunuulire Emiliano Kayima, tunuulira Naabakoba, the last person, the legendary Enanga. Let me hear your comments in the commentary section, ladies and gentlemen, about this story. We shall link up later on. Please make sure you subscribe, tap the notification bell, such that whenever we come live, you're always notified. Vast Strange 256. Simple Gemania.